Amanya gaffe mama. Maya nze basemera sana. Kiki ngotunuza naku ngoli mukaba maziga. Nakwenkabye ennaku zino embeera nga bwetambuza. Mbeera ebintu byalinnya tetukyasobola kugula ku sukaali, sabbuuni, emmere ya bbeeyi, buli kimu kya bbeeyi. Naye nga gye tutambulira eyo onoonya ssente tolabako yadde ekikumi. Osiiba olunaku lulamba naye n'obulwale n'enkumi 2 ezigulira abaana ka sukaali. Okabateere mu bizi bya caayi banywe beebake. Embeera eyo kati obeera n'owulira ng'ensi ekukaluubiridde. Kati osinzidde wa? Ndi wano Kawaala katakataata. Wano we tubeera. Kati ndaba abaana wabazaala? Abaana bange be baani? baana balongo kuliko Kato ne Waswa ono ye Waswa ono ye Kato. Beera nabo wano. Tubuuze embeera ki? Embeera eyo nga bwe nkugambye ennaku zino ebintu byalinnya bbeeyi, school fees mu masomero tetukyasobola. Embeera yo tetumanyi gye egenda otutuusa taata. Wakuba n'ebintu bya gavumenti? Ebintu bya gavumenti byo tetumanyi kyakuzaako ye Katonda y'amanyi. Kubanga bannange kubanga kati ebintu naddala ebikozesebwa awaka byo tetukyasobola bigula. N'emirimu gyennyini tewali. Ffe tulunze mukyala Mutembeeyi naye sitekanso ku kkubo okwo naye tuyiganye. N'akatono k'olina ekakwata n'ekatwala. Siina kapito nze ali wano tunoonyeza abaana bange school fees basome. Kuba kati bateekayo naye ng'engato tewali, ebitabo tewali, ekintu tewali, ekintu kyakunoonya bunoonya. Basajja b'ennaku zino nga bw'oba mmanyi kitaabwe ye yadduka zambo simanyi na bimukwatako. Simanyi kale bwentyo bw'entambuza obulamu. Kati abeewaabwe tebakuwa buyambi? Abeewaabwe bali eyo tebaagala kumanya. Ne bw'obabuuza tebaagala kumanya n'essimu zaabwe zambyako. Sikyalina namba zaabwe ne gye nali mmanyi baasengukawo kati simanyiyo. Kati mbadde nsaba abazirakisa abalaba abantu abanoonya obuyambi nange noonya buyambi. Nze nsobola okukola omulimu gwonna ogubaguze. Nsobola okunoonyeza abaana bano school fees, ekyokulya, ekyokwambala. Nabo basobole okukula ng'abaana abalala. Nze omulimu gwonna ogubaguze nsobola ogukola kuba nze kyemmanyi ndi mukazi mufambanyi. Edda wali okola mulimu ki? Mbadde Mutembeeyi naye nga bangambye sitekanso kati ne kapito yanzigwako sikyalina. Byonna kati kyalina ndi awo noonya kapito simulaba. Ate abaana baabo oba olina okusoma, olina okulya. Mbeera bwetyo bw'eri. Wakuba ndaba n'enju naye amabaati biki byonna tebikola ki? Enju yo bwetyo kuba kati tojja kweteeka mu nnyumba ez'ebbeeyi nga ssente zigenda ozisasula tewali. Naye bwe mba nfunye omulimu gwonna ogubaguze nze sisosola mulimu. Kuba nasomako nenkola senior 4 gwonna ogubagula bise nsobola ogukola. Nze kyensaba ovuga abazirakisa osobola okumpa omulimu gwonna nsobola okujja school fees z'abaana basome. N'abazirakisa abasobola okunkwatirako ku baana bano. Abasobola okuba nkwatirako ne basoma mpulira waliyo abagaba sponsors z'abaana. Nsaba abazirakisa nange banyambe bamperereko ku baana bange. Kati ono alimu omusujja n'ezigula panado esaalwaliro siziraba. Tunoonya naye embeera ekalubye Uganda yo tetumanyi. Ensi etukaluubiridde ekyamazima. Lwakuba tulaba bayogera ku bintu byalinnya abantu abamu ne boogera ku by'ebirwadde bigenda bibeerabeerawo Ebola biki ebyo. Byonna tubiwulira Ebola muno mu Lubaga nti ffe tuli mu disitulikiti y'e Lubaga. Bagamba mu Lubaga mwazuulamu aba Ebola
naye tusaba gavumenti banange tuyambe tutaasa embeera mbi naddala ennyumba yonna yiyo engeri gyerabikamu onoonya kyofumbira abaana ne bwobawa ekikomando era tebakutta basigala bakusaba mmere naye nkubira buli omu agaba obuyambi ekyokusingira ddala abaana bano nsaba abazirakisa abagaba siponsa bankwatireko ku baana bano nange banfunira ekyokukola kyonna ekiba kizeze sigaana mulimu kuba nemmanyi okukolako okusobola yaddala kyo naye nsaba zirakisa abaana bafune siponsa enju ogisasula sente mmeka nyumba ya $6,000 naye temuli masanyalaze tukuba akatadde oba kaana oluneza okugula oluusi ne twebaka mu nzikiza bwe tutyo ne tuyiya oluusi n'emyezi gigaana landiroodi n'agala obba kasukira ebintu ebweru naye n'aguma paala ne bwaba kasukira temulina gye bwakulaga bwe tutyo bwe tuli tusaazirekisa batuyambe banyambe nze abaana basome nange nfune omulimu nkole sobola obbalabirira n'abato bange bazadde bange sobola nabo obbalabirira kati ab'ewaka gy'ova ewa maama tebakuwa buyambi nab'embeera eri bwetyo okubayo mukadde naye oluusi aba asaba gwe ate nga naawe toyina embeera eri mukyalo efooti nayo nzibuzibu wasinga ebadde nungi nandigambye abaana kambatwale mukyalo naye nabo tewali nab'embeera eri bwetyo nze kyensaba naye kubira omulanga abaagala abalina emirimu zesobola okukola n'abagaba ku siponsa bampeera abaana bange siponsa bankwasizeeko abaana bange basobole okusoma kuba kati enkya si mande n'enkya bagenda bagoba ekyamazima siina muna zakusaayo kusoma bagenda bagoba bo basomerawa abaana basomera ku Kasubi CU gavumenti gye basomera naye obasaayo ne babazza noonya kyozzaako tokiraba wiiki basomamu ennaku 2 basomamu 3 oluusi neeyita nga tebagisomye bwe bityo naye ekyokulya ffe kitubula boolaba ekyokulya kitubula noyiyayiya akawunga mukene ate abaana ne bagamba nako bakakooye naye n'obakwatira embooko n'obagamba mukalye ne bakaliira ku mbooko kuba kwoba osobodde okufuna bawobawo balya mbeera yeeyo gye tuyitamu amatooke tegakyagulikika batubalira eminwe 3 nusu 100 kati ofunye 100 lwa akawunga ka 4 funayo 2 za akawunga mukene wa 5 ng'olunaku olwo luyita olinda olw'enkya bwe kigaana nga musula bwetyo bwe tuli tusaba buyambi tuli abantu bangi bayamba maama Fiina ab'ebweru abayambi wano e Uganda tukuba omuziire omulanga naffe tuyambibwe tufune ekyokukola abaana bafune bagende okusomero basome omulango ogwo gwenkuba nga ng'osaba obuyambi kikiraga bakuwe bo nga bo abakulaba tonosobola okukola okusinga abaana kyensaba okunkolera ekisooka mulimu baaze we mba afunye omulimu manye buli kimu kisobola okukolebwa mulimu gwensaba nasomako senior 4 buli kimu nsomanye oluzungu manye okuwandiika buli kimu nsobola okukikola mulimu gwensaba n'okufunira abaana bano siponsa omuntu asobola obba nkwasizaako n'abasomesa kyensaba mulimu n'osiponsa w'abaana omuntu anyankwatireko abaana asobole okusoma bw'omulanga nga osobola okufuna obuyambi ku bantu abakulaba ku bantu abaana wano e Uganda abali ebweru mwenna mbakoowodde siina gwe nsosodde eddiini mawanga bonna batuyambe
abaana bafune ba sponsor basome nange mfune omulimu nkole. Wawula mu lulimi lw'ewammwe. Intero Muranga abantu boona bakutulola saa zino aheeru na hanu. Asobola okufunira abaana sponsor bagenda isomero basome nanye ntunga omulimu nkole. Gwona omulimu ogukwijja nnyo ningukola busaba omulimu ogunkwanga kukola. Nkasoma senior 4 nimanya okusoma olujungu kuhandiika buli kimu nkimanya. Bakimu n'abaana okimanya. Sero Musawo Muranga banfunira omulimu n'abaana sponsor basome. Chonka. Chonka. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.